Omusumba Yunus Matembe nga yasumba ekkanisa ya Light of the World esangibwa Kanyanya mu division y'e Kawempe era nga ye mwogezi w'ekibiina ekigatta abasumba mu ggwanga ekya National Fellowship of Born Again and Pentecostal Churches of Uganda asabye abakkiriza okukozesa amazaalibwa ga Ssekukkulu eno okwefumiitiriza ku kisa kya Katonda so si kulya buli na kujaguza kwokka. Ono enjiri ye agyetolerezza mu kitabo ekya Yokaana essuula ey'okusatu n'olunyiriro lw'16 ng'ayongedde n'akalaatira abantu okweggyamu embeera ey'okwogera obwogezi wabula bakole bukozi nga n'ebyo bye baasuubiza abasabye babizze mu bikolwa. Abawadde empagi nnya zibayambeko okuyingira omwaka 2023 omuli okwagaliza okugasa wamu n'obwetowaze kuba amalala n'okwegulumiza kye kimazeewo ensi eno. Tubeere bakakafu, tubeere bagonvu, tukole okwagala kwagala. Ensi ekimazeewo. What has made the world? Twagala kubeera bakitalo. We want to be great. Twagala kubeera banene. We want to be big. Twagala kubeera bamaanyi. Amaliriza yeebaza abatandisi b'omukutu gwa KSTV wamu n'abaguweerezaako olw'okuwa ekkanisa zonna omwagaanya okuyisaawo enjiri ya Kristo ku mayengo gaayo kyagamba nti buweereza bulungi era kisaasaanya enjiri ya Kristo eri abo abagyetaaga. Lwaki KSTV, The producers and all of them. For the chance and opportunities that they give Kiza Peter yakusakidde eggulu lye lino ku lwa KSTV agaaleero.